Yes, Musumba Philip wanjina kuwa mukama mpulira mpulira muzee. Actually nina abantu benjagala okusabira wano wendi nina visions zendaba obulamu bw'abantu abamu ekiro kyaleero buli muntu yenna ogenda bawo buli muntu yenna ogenda bawo n'ekyamagero kyo tukkiriza mukama nga waabaleese era agenda kubasumulula mu linnya erya yesu. Bali siri nammuli naye tubuulidde enjiri basomesezza emirundi mingi nga twogera ku maanyi ga Katonda. Tubuulidde enjiri sirina buzibu n'ababuulizi ba njiri naye guno omulembe gwe tulaga ne levo gye tugendako yessaawa mukama alaga amaanyi ge mu kifo kino mu linnya erya yesu. Kati awo mbawulira naye njaga obbagamba ekiro kyaleero mukama alina kyagenda okutandika mu bulamu. Mukama alina omulimu gwagenda okukola mu bulamu. Nze bwe mulaba siri mulwadde naye mukama yampa vision, yampa okwolesebwa nga waliwo ekintu kye tugenda okukola mu maaso eyo. Ate leero wano wendi ntudde mu kisenge ekimu ndimuzeka era mbadde nsaba nandiba sirina mwena at least ndaba obulamu bwammwe era mukama alina erya waŋŋamba ntereeze mu bulamu bwammwe nga sirina mmwe ngenda sobola okutereeza ekiri mu bulamu bwammwe erya yesu. Yamutukire muno omulangire ekiro kitandika butandisi mukama agenda kukusumulula. Yes, Kimanyi obudde bugenze mubadde musaba naye mukama bulungi agenda tukolamu omulimu mu linnya erya yesu. Buli muntu yenna njaga oteeka emikono gy'omu bbanga ogenda kuyita erinnya lyo emirundi 7. Buli muntu yenna gimirya ku bigere oteeka emikono gy'omu bbanga mukama waba asumulula njagala omugambe mukama nange leero okwatako oyite erinnya ly'emirundi 7 era musoma Filipo abayambeko okugibala mukikole kati. nti erinnya lya Yesu omulundi ogusooka, nti omulundi ogwokubiri, nti omulundi ogwokusatu, nti omulundi ogwokuna, nti omulundi ogwokutaano, teekamu amaanyi ogw'omukaaga, nti ogw'omusanvu. Kubira yesu engalo ez'amaanyi. Mmanyi obulamu bwo olina kyoyagala mukama akole njaga omugambe mukama leero nvawo n'ekyamagero kyange. Leero nvawo n'ekyamagero kyange. Yogera erinnya ly'okugwani omugambe mukama leero nvawo n'ekyamagero kyange. Yogera erinnya ly'omugambe mukama leero nvawo n'ekyamagero kyange. Mugambe nze gundi nvawo n'ekyamagero kyange.
era nga njagala bayamba mukama agenda kubakozesa mukama agenda kubakola mu mulimu kino kyekisa mukama kyatuwadde gano gemaanyi mukama gatuwadde esaawa zino njogera mu kitinga ekya generaali Yes, prophesy. Bila Yesu ngaliza amani. Alakule. 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 Continue, General. Bana bakatonda batukuvu. Kino ekisa mukama kyatuwadde. Naawe agenda kikuwambulamu mukama mulungi naawe agenda kibakolera mu linnya lya Yesu wano wentudde ntandise okulaba visions n'abantu omumwawe wesiri nga sibalaba nina omwami gwendaba bamuyita Lwanyaga Peter simanyi oba wali awo ku kibiina erinnya linjijidde Lwanyaga Peter tukabisebe janguwa mu maaso simanyi oba wali Musumba Philip wali Jeno omwami wali Jeno omwami wali muwulira okay mumuteeka okumpi katuuti Jeno omwami yewonyiza awulira n'amaziga agagala muyitamu okubanga osobola okuyita Mr. Lwanyaga ofayo singa twogera yagala alagule mu bulamu obwo amina sebo mpulira mumpulya bulungi tukuwulira Jeno abooluganda mumpulya bulungi Mr. Lwanyaga mukama ndaga oyina abaana babiri agambye ekyoyogedde kituufu alina abaana babiri omu ku baana mukama alina vision gyandaga wano ye Jeno waliwo omwana wamutuuma Prince akkiriza agambye nti kituufu Prince ono atera okulwalalwala ng'ali ku ssomero kyekiteese wano kyekikuleese kaakati waliwo ekintu ekikusumbwa mukama kyagala okujja mu bulamu ompulira olina essimu yo olina essimu yo giwe Musumba Philip mugiremu password ogimuwe njirina Jeno ajjamu password Brother Lwanyaga ngenda kulaga ekizibu kyo ky'olina mu mirimu gyo wowe kiba nalwokubanga buli kimu ekiro tekitambula lwaki omwana oyo alwala ngenda kulaga nti abantu b'oyita mikwano gyo si baabwe ompulira kakati Musumba Philip njagala owandiika ennamba y'essimu eno gye ngenda okuwa 0758
Jeno omusajja ebigambo byoli mu kwogera birimu kamu kubeera nti bishokinga amaziga gagayitamu ebigambo byogera ali mu kubyewuunya bwewuunya. mubuuze yeeraliikirya Ivan ono okumwagalira omukazi. Kituufu nnyo. Mukama ayina erinnya ly'adaga Lucky erinnya Lucky. Wangi agambye nti no ye mukyala we atali wa mu maka naye nga wabbali. ye mukyala we ow'ebbali. Mukama ndaga baavuddeyo nga bayombi ng'agamba omukyala lwaki tafuna luguudo omuzaalira. Kino Mukama kyagenda okukola mulamu. Mukama agenda kukusobozesa, naye njagala oyawukane ne Lucky. Ompulira? Abooluganda njagala mutegeere kino, omusajja ono alina ebizibu bibiri byalimu ate ebyatamanyi. Alina mukyala we naye mukwano gwe omwagalira omukyala. Kati mukwano gwe ono alina ebintu byamukola ebimufiiriza emirimu gye. N'omukyalo ono ow'ebbali gw'alina Lucky alina ebintu byakola ebyagala okwawukanya okwegamba ali mu bantu babiri bonna bagezaako omulugu. Oli ayagala amuluge, ebyobugagga bye bife, emirimu gye gife, asobola okweddiza omukyala. Ono Lucky amuloga, ayagala oli omukyala aboneebone, y'ensonga lwaki tolina mirembe mu makaago. Ompulira? Nsumba kituufu nnyo. Y'ensonga lwaki buli kimu ky'okola kifa ekisaanawo. Naye Mukama ayagala kukuyamba, Mukama ayagala kusumulula. Ompulira? Gwe ky'oba okola, ogenda mala ennaku 12 ng'osula wansi ku mukeeka. Then ennaku 12 zinaaziweddeko ogenda kudda owere Mukama obujulizi. Naye sooka weesonyiwe Lucky ne mukwano gw'oyo toddamu musembeza nnyo. N'enamba y'omusumba ngenda gijja mu ssimu yange. Ekyo kiri gy'oli ne Mukama bw'ati wayagadde okuyamba. Ompulira? Oyo musumba. So buli kimu kigenda kuba bulungi. Mukama ndagw'okolera ndebera oli mu bintu bya spare parts. Kituufu nnyo musumba. Spare Waliwo ebbanja erikubangibwa bakwadde deadline ya Monday. Ngenda kukikyusa ku Monday tebagenda kujja kubanja ku Lwokusatu. Amina nnyo musumba. Ku Lwokusatu olwo sente z'ogenda ofuna naye wozifuna tozitwala mu biraamo byonna, zitwala ey'osasula abakubanja. Mukama agenda kikuwa mu linnya erya Yesu. Kubira Yesu engalo ez'amanyi gwali wano. Engalo z'okubantu omanya simanyi abakudde ekinaasoboka. Teekako akalulula ka Yesu. Continue, man of God. Mukama mulungi. Amina. So nzikiriza buli muntu yenna atuddeawo Mukama agenda kwogera naawe obulamu mu linnya erya Yesu. Mukama agenda kubakulamu obulamu. Mukama mulungi. Njagala omugambe Yesu olunaku olwaleero saagala ompiteko. Nsaba ompe omukisa, Nsaba omukisa. nsaba ompe ekisa, Nsaba ompe ekisa. nsaba oyimirire nange Nsaba oyimirire nange. mu linnya erya Yesu. Mu linnya erya Yesu. Leero nina amawulire amalungi gye muli. Mukama agenda kubawa ekisa, agenda kubakozesa mu linnya erya Yesu. Omulimu waliwo omukyala Nalwowa Madiina. Nabbowa Madiina. Nina ebigambo bisatu eri obulamu bwe Mukama agenda kukikola. Yanguwe katuke musimbe Nalwowa Madiina. Omukyala asituse. Omukyala asituse. Nabbowa Mukama. Nalwowa Mukama yeebazibwe.
so leero njagadde kugamba nti ogenda kuwangula baneiba bo mikwano gy'oba okola nabo mukama agenda kubaswaza mukama olina n'omwoyo gw'okukyayibwa olina n'omwoyo gw'okukyayibwa naye mukama agenda kukikola ogenda kufuna feva eyo ogenda kufuna feva eyo mukama akutaddeko ekisa leero oli muwanguzi kyekyokka kyenjagala okugamba oli muwanguzi entogo yonna yewakusiikire ebikolibwa bigenda kuddayo wadde byava mu linnya erya yesu mukama mulungi abooluganda njagala abooluganda bukiisa mpuliriza njagala ogambe yesu ekiro kyaleero nsaba ompe feva nakukkiriza gwe katonda wange ensumba wange gwe mununuzi wange mpa ekisa ekyo mukama mu linnya erya yesu waliwo n'omukyalo omulala waliwo n'omukyalo omulala namirimu osanyu wali awo naye nina obubaka bw'eddakiika ebigambo bisatu namirimu osanyu oba wooli abooluganda abadde bafulumyeko okugenda mu kundi mufube mugezeeko okubanga mwangu okubanira obudde butini njaga kuganda mmwe mbateekeko ekigambo ekyessanyu mu bulamu bwammwe kamulungi wabanga abadde afulumyemu then wanaaba akube okujja mumpa mukamulungi naye leero ekiro kyaleero okuzikiriza demonstration eno mugenda tuuka ekiseera nga mulina ebifo gye mutabiira naye nga mukama asigala abagabirira kigenda kulaga tonda wekawala kikyakola kubanga tubadde nga tusaba tukkiriza mukama neffe katonda waffe wanjawulo katonda waffe akola ebyewuunyisa demonstration eno waliwo ebifo erinnya lyo gye ligenda okutambulira naye nga toliiyo waliwo ebifo erinnya lyo gye ligenda okutambulira gye ligenda okutibwa gye ligenda okuvunamirwa naye nga gwe toliiyo tuukira neebawo omugambe esaawa mukama agenda kukolamu mukama agenda kukolamu eryekisa mukama mulungi mugambe mukama agenda kukolamu omulimo mukama mulungi muwala wange kate wali awo kafe wali kate wali awo kate mukama yeebazibwe kate akuwulira gye mukama yeebazibwe oli bulungi oli bulungi twogeremu oba nedda twogeremu wano wendi nina vision zenda bakulamu kino kiri
kyaviira ddala simanyi esaawa zino kino kyaviira ddala ku mukyalo omu okusaidi yewa wala omukyala ziti namirimu wange kakati gwe olina ekintu kyewasirikira kyotaamanya nti omukyalo ono naye obulamu yasobola kuolinganga nnyo ng'abantu basembeza bamuyitako okusipiiki naye nga ye talina kwatuuka yasobola kuolinga nnyo nti n'emikwano gye yasembezanga gyabeeranga kutemadde omusinga kakati nawe obulamu bwe butuli olina access etuuka mu bintu ebimu naye tolina kutepa ompulira leero nina amawulire amalungi kiri kimu kyokka mukama agenda sumulula kyonna ekibadde kyakusiba mukama agenda kikuwa waliwo ekibadde kikusiba nga kwegamba ebintu byo birina engeri gye bifamu etategeereka obeera disappointed mu bantu ate bwe weesigira ddala abantu boyita
mutuvu. Omukyala waali nabbi wa Mukama. Waali ayimiridde Jeno. Yes, seven. Amen. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi mulokole. Engalo muba osazeewo okuba nga za Mukama zikubire ddala.
Gamba ayi Yesu. Okay, tukyagenda mu maaso n'obunabbi. Jenno kwali kulanyi. Jenno kwali. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Nabbi wa Mukama akyaliko akyalagula abantu, naawe weetegeke. Gamba ayi Mukama, nange neetaaga ekyo. Mugambe nange neetaaga ekisa ekyo. Mugambe nange neetaaga ekisa ekyo. Gwe weetegeke bwetegesi, omutima gwo gubeere nga guli ready. Leka emmeeme ebeere ng'eri ready. Tokkiriza neiba okusumagira wadde naawe okusumagira. Okay? Gamba ayi Yesu, nange wandinsaaside. Mugambe nange wandinsaaside, n'ojjukira erinnya lyange. Mugambe wandinsaaside, n'ojjukira erinnya lyange. Kubanga nange mpitibwa mwana wo, mpitibwa linnya lyo. Wandinsaaside Mukama, nange n'obaako ky'okola. Nange n'obaako ky'okola. Mugambe Yesu, wandinsaasidde nange n'obaako ky'okola eri obulamu bwange. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Yes, General Kwoli. Gamba ayi Mukama, nange neetaaga ekisa ekyo. Tukyagenda mu maaso n'obunabbi. Ebyuma by'abazungu bitawaanya naye katugumiikirizemu ku katini, tukwatemu ku katini, tukwatemu ku katini. Tugenda kuba tufuna nabbi wa Katonda ku layini. Osobola okubeerawo ng'osaba, just beerawo ng'osaba mpola mpola. Osobola okubeerawo ng'osaba. Kino kijja eri abo abeetegese, emmeeme zeetegese. Laba oli omwami atudde yenna akugamba n'otulo tumutudde mumukooneko.
tokkiriza munno kwebaka mu ngeri bwetyo. Tokkiriza munno kwebaka mu ngeri bwetyo ng'olaba kino kigenda mu maaso. Baba bayinza omuyita, bayinza okuyita nga gw'obadde otulo tubadde tukututte. Amen. Ayinza okuyita nga gw'otulo tubadde tukututte, ekyo ne kikuyitako. Sobeerawo ng'osaba omugambe Mukama, nange neetaaga kubaako bye mmanya, neetaaga okubaako bye ntegeera. Omugambe Mukama, neetaaga ompa ekisa. Abo bonna asaba awo oli n'osaba, Mukama agenda kubaako kyabikula. Katonda agenda kubikkulira nabbi wa Katonda, agenda kwogerako eri obulamu bwo. Bw'olaba munaabulizaako mukooneko omugambe waayi, mpozi ng'oyagala kuddayo nga bwe wazze. Naye abantu abaagala obulamu bwabwe okukyuka, moment eno bweti tebajjebakiramu. Akaseera nga kano bwe kati tebakasumagiriramu. Abantu abaagala obulamu bwabwe okutereera, essaawa nga zino bwezita erisolo liba oludde likanudde nga bwetegese. Gamba ayi Mukama, hello. Gwe tuli nabbi wa Mukama. Yes, sebo kwe tuli. Tukuwulira. Jeno. Bakuwulira kiriya Jeno kati. Jeno wano we tuli ndowooza kati kiri kiriya ekibadde kitutawaanya tukisolovinze. Ekibadde kitutawaanya tukisolovinze kati tuli kiriya. Tukuwulira Jeno.
bakyatunula namwe bwena tolabba okune nga mukyali balamu okubanga abaleese era nzikiriza katonda okutambulidde tumusuze nga mutululya olw'okuba ye mukama agenda bakolamu omulimo. Hello. amiina Hello. ye Jeno Mumpulira kati? Okay, tugenda balabudde waliwo omukyala gwe bayita Nakayongo Roy. Nakayongo Roy. Nakayonga Roy. Yes, Nakayonga Roy. Jeno omukyala waali? Omukyala waali. Nakayonga mukama yeebazibwe. Amina musonga. Mukama agenda kukolamu omulimu, mukama aguwadde ekisa. Ebale Yesu. Ekirwadde kikumazeeko ebbanga mukama agenda kukiggyawo. Mukama mulungi. So buli kimu kyaddireyo nga badde kugamba buli kimu kigenda kuba bulungi. Abaana bo mukama alina omulimu gw'abakozi tugenda kuddamu okubala n'abataagala kusoma bagenda tugekireera basome bakufuula emaama eyeeyagaza bakukutulina kwekuuma abakuyisaamu amaaso ku mulimu mukama agenda kubateeka wansi w'ebigere ebyo. Waliwo zitisuuna nasuuna waje Nasona February. yali muwala we omwana oyo mukama mutaddeko ekisa kya Esita yagenda okugula omukisa mu famire yo naye kigenda omuweesa omukisa ogwo ensigo yo esaala yo okukkiriza kwo bigenda kwogerera mu bulamu bw'abaana so tebagenda kwetaaga kubonaabona obonyeebonye ompulira omukyala akuwulira Jeno. so nasuula mukama agadde ekisa mukama amutaddeko amafuta mukama agenda mukusinza obukukataiyayesu kale genda omukama akubusa obeeralaba ekisa kyakukamaekakuzo yonna ekyokola sigala okusaba ogwamugamu sigala okusaba waliwo okusomozebwa kuyitamu saawa zino mukama agazolwa obwerabikirivu bw'oyita buzibu ki wani kabizinesi ekyo mukama agazo kikola tuwerabikirira tuwerabikirira mukama akokerabikisa abooluganda Yesu yeebazibwe. Yesu yeebazibwe. Amiina Jeno. Mwami Ssemugu Yesu yeebazibwe. Ssemugu Paul waali awo. Ssemugu Paul waali Jeno. Mumpe ku Ssemugu omuleeta mu maaso. Ayimiridde mu maaso Jeno. Ampulira. Akuwulira. Paulo mukama yeebazibwe. Obwali mukozi gye tutoogeranga naye leero nga nakitoogereko ompulira olunaku taata we yafa waliwo ebyatuukawo lufaayo singa tulyogerako kyekyaliwo sikuwulira
kati olaba ekyali olaba ekiri mu famire yange nga emuzaaliba kintu kyekimu ekiri mu kutambulira mulamu gw'abaana bo olina abaana ekisooka gwenga kitaabu tibagala kumanya bikukwatako era ate nabo bennyini buli omwali bibye tibeefiirayo sibayo oba kituufu ne mu bonna olina omuwala gwe bayita olivia mu baana bo ate kereya olivia kereya abo baana bakubala olivia obulamu bwo buli kutya Olivia maze emyaka 10 waki maze emyaka 10 simulabako omaze emyaka 10 nga simulabako ate kereya ye mulabako bayamala okusoma mutikira kati ali kukize yakolera kati twogere ku Vincent Kayemba waki sonya Vincent Kayemba Vincent yanjawukanako kiramunjawukanyako sikimanyi kakati olaba Vincent ono bambi alina ekizibu era oba osaba yadema emukwatagana bulungi oba osaba kusabire nyebagaze terina ebyamasanga gaali alina ekintu bitayitamu essaawa zino talina muntu gwayogera naye ate yeegomba okuba nga mubira esimu wajukira ebyali omateekatikuufu naye alabira ddala ate oluvanyamala agabavuka tayagala polisi wabwe tayagala kwerabisa yabambi alina ekizibu oyagala okusabira ennyo ompulira kubanga guno omwoyo gulimu mmwe ngaamu uganda ogwokayana ogwokulwanagana gumutafa kumwe ekintu kyekimu ekyolekedde abaana buno mukama agenda kiyimiriza ompulira waliwo eggwanga yendaba mukama agenda kukolamu mu bizinesi egenda gazibwa paka mu ggwanga eyo eggwanga lya Tanzania mukama agamba bizinesi egenda gazibwa paka mu ggwanga eyo then mukama alina ennyumba emujandaga n'ebintu bingi ebigirimu emutumbe mwinayo ennyumba wangi emutumbe wangi ewali amakaavu ndaba ebintu ebitambulira mu nsonda z'ennyumba eyo olumu okweta n'olwoti ebiruti bitatikuliko nebikola bati olumu ennyumba eyo emanyi n'okutiisa kale kati sesani zagenda kuwa amafuta owulira ogendagenda ogayiwe mu nju eyo gamba omusaayi gwa Yesu tukuze enju eyo okuva naleero mukama akuwadde omukisa ogenda kunoonya wiiki ejja ogenda kunoonya kuba kimu kyakume mu linnya erya Yesu mukama akumpeera omukisa abooluganda Yesu yebazibwe mukama nawe agenda kukolamu omulimu mukama agenda kukozesa mu linnya erya Yesu so kino kyetuli mukola wano mukama alina ekintu kyali muteeka mu bulamu alina mantu gyali kuteeka mu bulamu so mukama ali mukulaga kisaaki eri abantu
nzikiriza ng'omuganda mukama bawadde ekisabiro Amen. era mukama agenda kubakoramu omulimo omunene ya yesu. Amen. So mugenda kuyingira okusaba emunaaba mmaliriza naye mujjukire musabire nnyo obulamu buli kimu kyosaba ekyekyaleero mukama agenda kukikuwa. Manyi era omuntu muyinze olw'ensonga tugezaako okukola renovation wetwogera ku kuzimba tuli fonna. Yes, sir. So tugezaako okukola renovation mu bintu by'okuzimba ekkanisa ya mukama. Mukama agenda kubawulisa, mukama agenda kubakulembera. Kusoma Filipi kyemala abatwala gandi tulina ensigo ze tugenda osiga mwonna abagisobola n'osibitwala emitwalo ebiri tulina ensigo ezo tugenda osiga essaawa zino. Naye njagala osiga ensigo eyo ngambe mukama obulamu bwange okusabye okumala ebbanga. Waliwo abantu bw'osabye mukama okumala ebbanga naye olwola otuuka n'olabanga essaala oba katonda z'atabulira. Naye rero njagala osiga ensigo eyo mugambe mukama leero nsiga ensigo eno njagala obeeko ky'okyusa mu bulamu bwange ogenda laba ki mukama kyagenda okukola. Yesu yebaza. Amiina. Leero otutuuka okusaba mugambe kimu mukama manyi waliwo otuuka n'olyanga esaala z'osaba katonda alinga ataziddamu. Naye buli muntu yenna ajaawo omuwano spiritually mbalaba buli muntu yenna ajaawo spiritually mbalaba mukama agenda kibakolera. Mukama mulungi. Awali omukyala Namanda Anet. Dduka misinde jangu mu maaso. Waali gyeno. Okay, omugambire mukama alina ekintu kyamusala omuntu ali ebweru bw'alosabira esaala ye yegenda okumusumulula ayize n'abakooza omumanyi. Senga wange musumba. wangi n'abakooza sengaawo N'abakozi resite. abeerawo Abeera Masaka Ukunda. abeera Masaka. Then nakitende Gloria Nesitende Gloria ye muwala wange. abeerawa. Kati yali Saudi ate era nga bulijjo njagala okugamba amasiku gonna kizamuyinza sinzi kityamukola. Kakati alina omuyaga ogumwolekedde naye gwonna maama gwagenda okwekikumu ogwo. Okulira N'emisumba. mukama ndaga olina omwoyo sente zikuyita buyisi mu ngalo si we guli. Yakiri musumba. Ebiseera ebisinga obwolo ebiseera ebisinga buli sente gyofuna okuyita buyisi mu ngalo nakitenda ono naye kyekintu kyekimu kimwolekedde. Kakati guno musalaba gugenda okwetika gwenga maama era mukama gwenga maama gwe musalaba gwe gugenda okwetika ogenda kusabira omwana oyo ogenda musabira mukama amukolemu omulimu. Ompulira neeno n'ekirala waliwo omuntu nkusaidi atera okulwala yani Mu famire anti waliwo ono brother wange kale yeegatta maama era naye kale alwala nnyo. Kati ennaku ezo fenna tubadde ng'ebifo ebituluma nnyo bakunuluma ate naye yennyini ali kubi. Twegayira mukama. kale ngenda kulaba mu ngeri bweti obadde otera okukola ebigoba bikyokola kikomaawo mu bbanga notakimalayo siwebuli. Weziri musumba. So okuba nalino buli kimu kyogenda okukola ojja kimalayo kijja kutuukirira mu linnya erya Yesu. Amiina musumba. Gwe sigala ng'osabira Gloria alina challenge ezo gyali olumu yonna yeetaaga okugera naawe okukola atakufuna
naye musabire nyo mukama agenda muwamusagenda mukitaamu so endowooza ekika ekyewammwe Gloria ziba ndowooza kubukojja ezigenda mulina ebintu byemwasokana mu famire yammwe ebintu nga kufiirizibwa kuwalanibwa Gloria saagala zikukwateko kuba siwa kika kyammwe siwa kika kyammwe ompulira kuba obulamu bwa Gloria taga bwengo kubadde abakuuza kwesigala wange Kyalo saagala namwogerako kubanga yakola ebintu bingi lwakubanga niseero yabintaasa ate yabikola n'omwana so kati ebyamu ebyekika saagala mugugwemwana omusaagala nimuteteekanye ebyo birooto byatera okuloota ng'alaba abaafa saagala bikusumba ojagala akulaakulane ate akuzimbira ennyumba mu linnya lya Yesu kyova mbadde njagala agenda okudda ng'emaze okuggwa wange mbadde njagala akomawo ng'emaze okuggwa kuba tayagala kukuukira mu kizibu omukama agenda kukikola bwetofaayo ate mu kiwumbu ekirala kikuwulira essimu zonna zijjangalana whatsapp eri yagaana ne imo ne bigaana ate ebirala bikola buli simu gyengezaako okugamba nti noonye nsobole okuwulisigana ku mwana egane kamanipesa kenyini nabo kekyazi gamba nembeera nga kati mwezi mulamba omwana sinza bangamba buganja noonya ku simu tandala oke gwekyova okola ojafunayo ejjo nange twongere okwogera tulabe ki ekyokukola kale mukama akuwa omukisa mukama akuwa omukisa mukama yeebazibwe njagala kubadde kutandika okusaba naye mukama akyalina byayagala olinaenzikiriza mukama agenda kubawa ekisa mukama agenda kubakulembera okulira Amen. nannogi rosewari Nannogi Rose waali gyeno Rose mukama yeebazibwe Rose mukama yeebazibwe olina ekibuuzo kyobadde otera okumbuuza leero oyagala nkikuddemu olina ekintu kyotera okunsaba naye mukama agamba omwaka tikugwaku nga tukifunye olina ekintu kyotera okumusaba oba olina ekintu kyotera okumubuuza naye akugamba okulira olina ekintu kyotera okunsaba naye mukama agamba omwaka tikigwaku nga tukifunye okimanyi tokimanyi kuba eddogo eribadde ewammwe eryo eddogo libaali bateeka ewammwe nti abaana b'obwana temujja kufumbirwa eryo maze okiringa nabyo so guno omwaka gugenda kuggwako ojja kundeetera omwami ongambe musumba yundo so kino ekibadde kikusumbu ekiro nekikozesa ebyo byonna bivuddewo okuba naleero oli waddembe ogenda nyumirwa obulamu bwo baganda bo basisita bo baani temugenda kuddamu kubonaabona mugenda fuuka abantu aboogerwako era bagenda gamba famire eyo mukama akikozeemu omulimu
yesu gwesabire omwana ye musumba endwadde gyabadde ayina egenda tereera amina musumba egenda tereera buli kimu naye kibadde kimu bukulu kirinako okugamba ebyo lyajyakwata abaana abobuwala byowammwe eryo lyomaze okulijjawo mu linnya lya yesu amina muzeeyi genda onyumire obulamu bwo amina musumba mpozi ekirala muzeeyi waliwo omuganda nge bambi ali mukomera musumba naye nga ekituufu mbu bwe yagenda mu kooti muzeeyi mbu yakkiriza mbu nno kituufu bamukwata n'enjaga naye muzeeyi omwana muto mama nga ali mu kweraliikirira olwoyo omwana naye amaze ebbanga ye bwe yagenda mu kooti muzeeyi yakkiriza ate tetumanyi nti oba omulamuzi yamusalira atya kubanga yali tamanyi muzeeyi fenna era byatugwako bugwi kakana mbu bamututte mu kooti muzeeyi era ffe tetulina nnyonnyo kyetumanyi naye muzeeyi ebbanga lyonna omwana ali luzira tetumanyi ne gyali mama nga abeera yeraliikirira mu bintu bana ebitategeerekeka olw'omwana oyo muzeeyi so naye linali njagala kikugamba naye nga tulina ebyokwogera bingi musumba bambi nsaba wanje ogenda kudowera buwezi mukama okutuliza ekyo kindekere kati mukama akuwa omukisa amina mukama akuwa omukisa amina muzeeyi mukwano gwange wali awo Irene Nakato Irene wali geno mumpe mukama yebazimbe Yebazibwe musumba ompulira musumba nkuwulira okay mukama ayina kyakoze era twebaza mukama amina musumba buli kimu muwala wange akalaaolete kwagidde eki n'olunaku n'omwezi walina okuddayo ekifo kyaffe siwulidde bulungi wange siwulidde bulungi musumba ompulira siwulira bulungi musumba tompulira bulungi wanje musumba nakato wanje musumba ogambe nti olete nina deeti emusumba olunaku omwezi kate wagenda okuddayo ye musumba so kusanga weteze pressure buli kimu mukama nkitaamu kama yebazibwe musumba nesente ze zibadde zitera obula ku mulimo ekyo tekyegedogenda kuddamu kukiraba mu linnya erya yesu amina musumba bakasumaade bakendeera bagenda kweyongera amina musumba ne kasalina yazadde musumba ennaku kati ziringa 5 so buli kimu kigenda kuba bulungi mukama okozi ekyakyandaga emusumba otera okulumizibwa mu nyindo kulumizibwa omutwe mu nyindo olw'enyindo kuliko akabalabe akankutte kuliko akabalabe akankutte musumba sonya kuliko embalabe akasundo kali mu baana bange waliwo omulatiro olumizibwa musumba waliwo ki wange kuliko kasundo musumba sonya nsundo hello wanje musumba okubuuza abalamu waliwo omulatiro okulumizibwa enyindo alabika musumba
omukulu ndowooza ye yayina ng'agiraagira ennimiro Musumba naye taterako nga nti gye mulumu. kyogenda okukola ku lwokubiri Musumba. yawondani Kale Musumba. okulwokubiri yawondani saawa ttaano yawondani mukama akyagenda okukola. Amiina Musumba, mbadde nyinayo ke nkubuuza. wage Mbadde nsaba nkubuuzeyo akantu kamu Musumba. buuza Musumba baatubbyeko emizindaalo waliwo kyakye yawe gye baatubbyeko emizindaalo. Musumba omuvubuka naŋŋamba nti ŋŋenda mbuyanda Mukama yamulaze nga ŋŋenda kufa. Musumba mbadde nsaba kumbuulira bituufu. ogamba oli waŋŋamba Wangi Musumba. olwekyoboga okujja okubyosasagala kutwogererewa Kale Musumba. kale mukama amumukisa. Amiina Musumba. olwoluganda yesu yeebazibwe naatera okuba nekokusaba nekinza n'okagamba tubeere n'okukkiriza mukama atuwadde okusaba ebulefuganga tatuwadde mwoyo wakutya atuwadde okwagala n'amaanyi so buli wetusaba nga twagala mukama ayina kyenjawulo kyakola waffe n'ensozi zetwazibwa tulina okwambuka nga zikyali mpanvu mukama azikakkanya mumpulira nsala Yes, General. so abaluganda kitugenda okukola Yes, sir. ku sande ku sande olwekitulwamukaaga enkya ku sande buli muntu yenna Yes, sir. buli muntu yenna abalaba ku tv n'abataliwo mubagambe ku sande buli mukyogenda okwokolera ogenda kujja n'akagoye akeeru oba katambaala oba nga keeru piwa ku sande fena nina kigenda okubalaga kimukama kyagenda okukola wano wendi nina okulabikibwa kwendimu abantu bangi naye nina communication gyegenda okupasinga ku sande nina obubakaba wagenda okupasinga ku sande mukama agenda kukikola naye nyaga okubabuulira nti bingi bigenda otuuka mulamu bwano n'okuba abantu tebabategeera naye mukama agenda kubawanguza omuyaga n'obweguyimuka gwe mugambe bugambe mukama wano mpisaawo wetasobola okumpisaawo teri mwana wamuntu agenda kuyisa mu kifo ekyokujjaku katonda waliwo ekifo woyagala okuyita naye katonda agenda kuyisawo mu ddiri lya yesu tuli fenna so musaba omugambe mukama nsaba ompiseewo wano nsaba olunaku lwaleero nga kino kiwekolere nsaba ompa omukisa nsaba onyinye nange abaana bange bamwekisa wetutandika okusaba tuweegayaalirwe kugamba nti nkooye omukama atuwadde ekisa kiri awo wemulidaawo tuli fenna Yes, sir. hello Kwetuli General. so bwetutandika okusaba musabe mukama agenda kuwakisa kuba bingi ebigenda okutambula mu bulamu obwo bingi byemugenda osisinkana naye mukama agenda kuyimirira mukama agenda kukikola Amen. so n'olwekyo bwemutandika okusaba era nsaba mukama abakisa nsaba mukama ajjuze ekifo kyonna mwoyo mutukuvu mukama abakozese buli mwoyo gwonna okubalumbaga sana n'ekiro mukama gwonna agiteeke wansi emyoyo gyonna gye mwasikira okuva ku baddejja mu mukama leero agisaanyewo agiteeke wansi mukama yimirira ku bigere bina gwoteeka emikono gy'omupanga njagala olwekyo essaala eyo gy'osaba ng'omugamba mukama nkooyo omwoyo guno simanyi embeera gy'oyitamu simanyi biki by'osinkana simanyi wadde wavudde simanyi na kifo ki gy'obeera simanyi baani b'omazi simanyi baani abaakukuta simanyi baakuzaala naye nzikiriza katonda wange alaba ku nsonga y'ensi eno nzikiriza katonda wange yakuyita naliiza tyakuyita na kintu kyaffe nakuyita naliiza akuwadde mwoyo w'obutuukirivu akuwadde mwoyo w'ekisa akuwadde amafuta akuwadde amaanyi njagala olwekyo essaala eyo gy'osaba oli omugambe mukama leero nange nzibukira mukama nange eriwo ekisa ekyo mukama nange njagala kuyitibwa mwana we njagala kuyitibwa omugamba w'ekisa kyo waba kuyitibwa omugamba
n'amafutako mukama nange mpa ekisa ekyo ekirala gyesobola kulaba mukama nange mpa ekisa ekyo ekituuka gyekisobola kutuuka baate bansekerera nswate ku kyalo omuntu asanga kyakisa naye mukama mpa ekisa ekyo mukama mpa amafutako njagala ntuuke mu kifo ekyo tebataagala ntuuke njagala nange nyiryeko ngambe nti mukama olina amaanyi ng'atunuulira bulamu bwange paka esaala eyo kunsaba mukama mulungi nze kulwanya nzikiriza otuba tutandisa okusaba mukama alina omulimu gwagenda okukolamu mukama alina omulimu gwagenda okukolamu era mbasabira nnyo omukisa nsoma firipo agenda bakulembera mu kusaba naye nsaba mukama abakozesa obunene omanyi nga mulimu abantu esuubi gyabagwamu mulimu abantu esuubi gyabagwamu olw'embeera gye bayitamu ebizibu byebasinkana kweganga batuuka ekyanga balabira ddala nga tebalina ssuubi naye mukama agenda kukikola mukama agenda kukikola musigale nga musaamukirize mukama ku sande buli muntu era jyawo n'akatambaala akeeru oba akagoye akeeru tugenda kubeerawo ngenda baawulayo ku katuuti nina bingi byokubagamba ejo nkisanyizeekunyerero mukubikulyokwenfunyerero nina bingi byokugabana namo nina abantu bangi nnyo abamu tebaliiwo naye kusande nzikiriza yagenda kuba sande egenda kuba profetiki yokka ogenda kuba bunabbi bwokka era buli muntu yena gyawunguljedde mukama agenda kukikola mu linnya erya yesu so mbasiibula nga mbagamba mukama abapeera omukisa mukama abakulembere n'abaana bammwe abalina eyo ensigo gye musize njagala okwata ensigo eyo ogende mu maaso awo katuuti mugambe ekigambo kimu kyokka mukama nzijukira nempulya mugambe ekimu kyokka mukama nzijukira mukama agenda kuyimirira so mbatiza musumba firipo abatwale mu maaso mukama nzijukire kubira engalo eza mukama kubira katonda engalo ez'amaanyi kubira katonda engalo ez'amaanyi mulokole ekisa bwe kityo tekimala gasangika teeka emikono gyo mu bbanga mugambe ayi mukama ekiro kya leero gwe katonda ayogera ebyebuziba nsaba nange olwaleero obeeko kyoyogera nange gwe katonda ayogera ebyebuziba nkusaba nange olwaleero obeeko kyoyogera ku mbeera yange mukama yogera ku mbeera gye mpitamu mukama yogerako nange ku maziga genkaaba mukama abaako kyokola nga mbonyaabonye yesu nga mbonyaabonye yesu nga tewali ayamba nga nkaabye amaziga nga tewali ansaasira mukama olwaleero nzize mu maaso go nange nga nkwetaaga mukama olwaleero nzize mu maaso go nange nga nkwetaaga mugambe ayi yesu ekiro kya leero njagala onzijuze n'amafuta go mugambe njagala onzijuze n'omwoyo wo sikuulira mugambe yesu ekiro kya leero nkusaba onzijuze n'ekisa kyo nkusaba onzijuze n'omwoyo wo mu linnya erya yesu kwata ebbaasayo giwanike mu bbanga bw'otadde ensigo yo abadde tebanaba kugiteekateeka giteekemu giwanike mu bbanga giteekemu giwanike mu bbanga
omaze ogiteekamu yimirira ku bigere byo. Tukikole mu bwangu, njagala gwamaliriza tambulo gye mu maaso wano, gwamaliriza tambulo linnya waggulu awo, kyangu eno mu maaso awo yimirira awo. abakyateekateeka ebbaasa zaabwe, buli muntu kansubire nti afunye ebbaasa eyo. Kiba kibi nnyo nabbi wa Mukama okugamba nti baako ensigo gy'okwata osige gwe n'otakifaako. Teeka ebbaasa yo mu bbanga. Mugambe, ayi Mukama, ensigo eno gye nsiga njagala emenye buli musingi. Mugambe Mukama, ensigo eno gye nsiga njagala emenye buli musingi ogwateekebwa mu bulamu bwange, buli musingi ogwasimbibwa mu bulamu bwange ogundeetedde okubonaabona, ogunviiriddeko okubonaabona. Mugambe, ayi Mukama, buli musingi gwonna ogunviiriddeko okwavuwala, ogunviiriddeko okukaaba nze ne famire yange, ogunviiriddeko okwavuwala, olwaleero okuyita mu nsigo eno, Mukama menya emisingi. Yesu menya emisingi. Mugambe, ayi Mukama, buli musingi gw'otaasimba, buli kisimbe ky'otaasimba ekibadde kifugira mu bulamu bwange, ekibadde kitambulira mu bulamu bwange okuyita mu nsigo eno, Mukama leka kisimbulukuke. Mukama leka okisimbuleyo. Simbulayo buli kisimbe ky'otaasimba. Bwe libeera ddogo, Mukama leka liveeyo. Buli kubonaabona kwonna okubadde kuntambulirako, leka kuveeyo Mukama. Njagala kuba wa ddembe, njagala kusumululwa, njagala kuteebwa nze ne famire yange. Ensigo eno leka etwogerere, ensigo eno leka eyogere ebintu ebinene mu bulamu bwaffe. Ensigo eno leka esimbe ebintu eby'amaanyi mu bulamu bwange. Ayi Mukama, okuyita mu nsigo eno, obulamu bwange tebugenda sigala kyekimu. Mugambe Yesu, okuyita mu nsigo eno, obulamu bwange tebugenda sigala kyekimu. Buli ekibadde kinemesa okubeera bulungi olunaku olwaleero nkiwangula okuyita mu nsigo eno. Buli ekibadde kintambulirako nkiwangula leero okuyita mu nsigo eno. Leka ensigo eno enjogerere, leka ensigo eno enjogerere. Buli we naatuukanga ndabengawo omukisa. Buli kye naakwatangako
nkirabengamu omukisa. Buli kye nasongangamu Mukama ekyo nkitwalenga. Ayi Mukama, gwe Katonda agabirira, gwe Katonda ayimusa, gwe Katonda akyusa. Nange ekiro kya leero kinkolere. Yesu, ekiro kya leero nkusaba okinkolere. Kamuna waliyo njagala ofuna ensigo yonna gy'osobola ofuna mikono gyo. Funa ensigo yonna gy'osobola ofuna mikono gyo. Jangu wegatte ku bantu bano. Tokkirizanga amafuta weegati okuyitako. Wakiri olwana nga bw'osobola n'ogamba nange kangende n'enyigaawo. Abasigaddeyo bw'obanga olina ky'osobola okukwata nawe jangu weenyige mu kino ekisa. Gamba, ayi Mukama. Mugambe, ayi Mukama. Amakya ga leero ndagira omukisa gwange. Mugambe, amakya ga leero ndagira omukisa gwange okweyoleka gye ndi. Ndagira omukisa gwange okunnondoola. Amakya ga leero ndagira omukisa gwange okuntambulirako. Buli mukisa gwonna ogubadde gukweddwa, Mukama leka guveeyo. Omukisa mu bya ssente, omukisa mu byenfuna, omukisa mu mirimu gyaffe nga gwali gwakwekebwa, amakya ga leero tuguyitayo. Ayi Mukama, pitayo omukisa gwange gye baagukweka. Pitayo omukisa gwange gye baaguziika. Era amakya ga leero omukisa ogwo leka guntambulireko. Leka guntambulireko. Okuva leero n'ennaku zonna ndiko omukisa. Mugamba, okuva leero n'ennaku zonna ndiko omukisa. Teeka ebbasa eyo giwanike mu bbanga bulungi. Mugambe, ayi Mukama. Mpita omukisa gwa famire yange. Mugambe, ayi Mukama, mpita omukisa gwa famire yange. Abaaziika omukisa gwaffe, abaatuulira omukisa gwaffe, Mukama, okuyita mu nsigo eno nafuya amaanyi gaabwe. Abaatuula ku mukisa gwange, okuyita mu nsigo eno nafuya amaanyi gaabwe. Abaaziika omukisa gwaffe nga famire, okuyita mu nsigo eno nafuya amaanyi gaabwe. Ayi Mukama, leka ensigo eno enafuya amaanyi omulabe gaakozesa okututeeka wansi, okuyita mu nsigo eno, leka enafuye buli byakulwanyisa byonna omulabe byakozesa okutunafuya. Era okuva leero naawe ali oyimirira ku bigere ebyo. Buli muntu yimirira ku bigere ebyo. Naawe ali oyimirira ku bigere, mwanike emikono gyo mu bbanga.
mugambe ayi Mukama twazaalibwa mu famire enjavu, twazaalibwa mu famire ejjudde okubonaabona, twazaalibwa mu famire omujjudde amaziga, naye nze olwaleero kuttula olujegero olwo. Nze olwaleero nkutula akaguwaako, sigenda kwavuwala, sigenda kwavuwala, sigenda kwavuwalanga. Nze ne famire yange tetuli bakwavuwala. Nze n'ab'enju yange tetugenda kwavuwala. Nze n'ab'enju yange tetugenda kwavuwala. Ayi Mukama, nangirira omukisa ku bulamu bwange, nangirira omukisa mu nju yange. Weebale Yesu, weebale Mukama, weebale Kitange kubanga okikoze mu linnya erya Yesu. Mukama abawa omukisa. Muteekaawo wansi awo, muteekaawo wansi awo. Mukama abawa omukisa. Yesu abawa omukisa. Mukama abawa omukisa. Mukama abawa omukisa. Katonda omulungi abawa omukisa. Okay, chukira neighbor omugambe neighbor. Chukira mwana omugambe neighbor. Mukama abukoze bulungi. Mugambe Mukama abukoze bulungi. Ekiro kya leero nzikiriza nti waliwo abantu Mukama bakoze obulungi obutenkanibwa. Amen. Tunulira neighbor mu maaso. Tunulira neighbor mu maaso. Mugambe neighbor, obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu. Akundi toyogera ng'omutya. Mugambe neighbor, obulamu bwo tebugenda sigala kyekimu. Amafuta ogatutte, ekiso kitutte. Mukama akukoze bulungi. Mugambe Mukama akukoze bulungi. Amafuta ogatutte, ekiso kitutte. Omulabe tagenda kulinnyako. Abaana ba revival, omulabe tatulinnyako. Kyukira muno mugambe ffe aba revival, omulabe tatulinnyako. Buli atulinnyako yafootolwa. Simanyi oba okyogedde bulungi. Mugambe ffe buli atulinnyako yafootolwa. Buli agenda okwetantala mbu ayagala kulinnyako, tulina majegere bwekufootola. Todda ngulu. Kyukira muno omugambe nze nina majegere. Bwena akufootola kaweddemu. Amiina. Nsaba Katonda wiiki eno Mukama akufootolere balabe bo. Ngambye nsaba Katonda abeeko abalabe bafootola mu bulamu obwo.
kale gwatudde sigala ng'otudde. Nkusabira Katonda, Katonda abeeko abalabe bafootola ababadde bakulya obubi, abadde bakulya obubi ku mirimu gyo, abadde bakutambulirako mu makubo go, abadde bagamba nti toli kibeera. Nsaba Mukama abafootole. Bayibuli nga bwegamba nti no leka babeere ng'ebisusunku ebitwalibwa empewo, leka balabe bo batwalibwe ng'empewo. Buli aneekiika mu kkubo lyo, buli aneekiika mu kkubo lyo anaaseereranga n'agwa. Kale buli aneekiika mu kkubo lyenfunayo, ngamba ku mirimu gy'okolera, ebigere bye binafunanga obuseerezi. Teeka omukono gwo mu bbanga, gamba ayi Mukama, omukisa gw'okumakya ngwerangirirako leero. Feva ey'okumakya ngyerangirirako leero. Gye ngenda ku mirimu gyange, Mukama leka feva entambulireko. Gye ngenda okutambulira, leka ekisa kintambulireko. Obulamu bwange leka bubeere bujulize okuva na kaakati. Obulamu bwange leka bubeere bujulize. Kwata ku bigere byo, gamba ayi Mukama, bino ebigere byatondebwa okutambula, si kusiraana, byatondebwa kutambula. Ebigere byange birina okutambula mu bifo eby'omuwendo, mu bifo eby'amaanyi. Ebigere byange birina okulinnya mu bifo ebirina omuwendo. Ayi Mukama, bino ebigere tebigenda kulinnya mu bifo ebitagasa. Bino ebigere tebigenda kulinnya mu bifo bya kulaba nnaku. Bino ebigere bino tebigenda kulinnya mu bifo wenkolera loosi. Ayi Mukama, w'ebigere byange omukisa, w'ebigere byange omukisa. Buli wenninnya leka mbeere n'omukisa. Buli wentuuka leka mbeere n'omukisa. Era amakya ga leero ndagira ebigere byange okuntwala mu bifo ebirimu omukisa gwange, mu linnya erya Yesu. Katunula mu bibatu byo, tunula ebibatu byo, mugambe ayi Kitange, ebibatu bino birina ositula ku ssente ezitali ntono. Ebibatu bino birina ositula ku ssente. Kati ayi Mukama, nsaba onzigulirewo omukisa gwa ssente. Nsaba ompa omukisa gwa ssente. Mbadde nkolanga ssente nga zimpita mu ngalo, naye okuva leero nyweza ssente mu mikono gyange. Okuva leero Mukama, omukisa gwa ssente gunaanyweranga mu mikono gyange.
kye bayita ssente zinanyweranga mu mikono gyange. Sigenda kufiirizibwa, sigenda kufiirizibwa okuva leero. Weebale Mukama, weebale Yesu, kubanga ekyo kikoze. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Okay, kano ke kasembayo. Kano ke kasembayo. Obudde bwakedde dda, waliwo abagenda ku mirimu gyabwe. Twebaza Mukama atusobozesezza okubeera paka essaawa zino. Mukama mulungi. Abooluganda nsaba ompulirize, nsaba ompulirize. Abali ku TV enkya Sande tulina saavisi egenda kubeera y'amaanyi. Jangu twegatteko, naye jangu n'akagoye akeeru oba kasikaavu nga keeru ekigenda okubeera wano olunaku olw'enkya. Mukama agenda kwogera eri abantu be mu linnya erya Yesu. Sabali ku TV tusaba Mukama abawa omukisa, Mukama abakole bulungi, Mukama abakulembere buli kimu kye mugenda okukola, n'emirimu gyammwe Mukama agikulaakulanye, girabe omukisa mu linnya erya Yesu. Tusinkane olunaku olw'enkya, Mukama abawa omukisa. Mwabali wano owuliriza, tulina ekintu kye twatandika, tulina ekintu kye twatandika ng'era tukkiriza Mukama agenda tuwa omukisa. Tulina ekintu kye twatandika nga tukkiriza Mukama agenda tuwa omukisa. Tulina akaboka aka maintenance, tulina akaboka aka maintenance nti bw'oba olina kyonna ky'olina osobola oteekamu ezo sente ne zituyambako ku masanyalazi, okukiryalinga amasanyalazi n'ebirala. Ebyuma byaffe ebyo buli bibeera ku masanyalazi bifuna obuzibu, kati zituyambako okukiryalinga okubaako kye tutereeza. So